الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تغفر من تمانا هنا بسببه الحاج بدر. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. sijja kumenya bujjanjabi ki naki naye byonna bye mwakola tetulina ngeri ki gye tusobola okubasasula. Wazira ye Allah ajja kubanga abasasula mu ekyo. Ate era ne beebaza omugenzi nga Allah amuyise mwatindigga eŋŋendo empanvu n'ennyimbi ne tujja tumuwerekera ffenna. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuba n'ekisa ekyenkanidde awo. Ate era nyongera okubeebaza olwaleero olw'okujja mwenna ab'ebitiibwa ebifaanana bwe biti ne mugamba katutindige olugendo ne mujja era tumusabire okuba nga Allah amusaasiramu ebyo bye yasobya ng'akyali mu bulamu buno bwe tulimu. Abadde atulabirira ng'abaana mu kanso ng'atubudaabuda ate ne baganda baffe bano baalese bonna tetulina gwe twemulugunyizaamu ssebo mukadde waffe kaati bantu ba buvunaanyizibwa bakola emirimu gyabwe mu bwesimbu ate nga banyiikivu bwe bakola nga bwe tuwabulwa ennyo bulijjo nti ebintu bingi bikwogerwako ng'okyali mulamu naye bw'ofa kyebasooka okugamba alese baana ki. Batandika okukuba kamera mu baana bo bonna era emirundi egisinga oyira bagamba omulimu gwe yagukola obanga teyagukola ki teyagukola. Ebizimbe birekebwa, ebintu bingi birekebwa, naye abantu batunuulira nnyo ezzadde lyolise ku nsi. Twebaza mukadde waffe Haji Semakula nti tetunnawuliraku kamulumulu nti waliwo omwana we alina ekimubanjibwa oba eyekengerwa gavumenti oba ekitundu mwabeera. So ekyo tukyebaliza Katonda okuba nti yagunjula bulungi ate era bwe bayimiridde mbalabye nga buli muntu annyonnyola kyali nga alinako kyakola ekyobuvunaanyizibwa. Ekyo tukisanyukira ate era tujja kusigala nga tuli wamu nammwe kubanga eno enju ebadde yaffe nga tujja ne tusiibawo ne tulya ebintu ate mukadde waffe n'atuyitiramu byonna byalaba nti bisaanidde. Njagala okubasaba mikwano gyammwe mwenna abali wano nti newakubadde tuli wano naye vaawo ng'olina ky'oyize ekisinga obukulu kigamba bananjogerako ki nga nze nvudde mu nsi. Kintu kikulu nnyo bakadde baffe tetukigayaalirira kubanga oba ogenze naye olina emirimu gy'oleka mu nsi nga kikyagenda mu maaso. Oba wagitegeka bulungi abantu babeera basanyufu, oba wagitegeka bubi neeyo gy'oli basigala bagamba yatulekera ebizibu. Abakulembeze b'Obuyisiraamu mwenna abali wano tubeebazizza nnyo nnyini ddala, tubaanirizza olw'okujja ne muweesa omukolo guno ekitiibwa ne mulaga n'Abasiraamu abali wano ddala nti omuntu bw'aweereza obulungi oba n'abantu bonna ab'eddiini endala nti omuntu bw'aweereza obulungi abantu abaliwo bamusasula, Katonda bw'aba amusasula ayitira mu bantu. Olwaleero nga tusabira oba nga tuweereza Haji Badru Semakula edduwa eno bwe tujja mu bungi bwe tuti oba bwe muti nga bwe muzze ng'otugasse ffenna wamu. Ekyamazima ne Allah ategeera nti ebirungi bye yakola tubiraba era naye n'amusasula ekyo kyagwanidde. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Ebigambo tebijja kubeera bingi nnyo kubanga olwaleero tufunye omuntu azze oba abazze mu bigere bya Haji Badru
twebaza Allah kubanga ekyakitutuusizaako nakyo ne tukiraba. Okujjako okubasaba nti mutambuze ligase yetu gyongereyo bwongezi. Olwaleero tulabye wano nga meya bwatugambye bw'otunulira abantu bonna abali wano abanjuddwa ng'abaana ab'omugenzi tulaba nti yakola omulimu ogw'okusomesa abaana n'atulekera abaana ab'obuvunaanyizibwa era n'abagenda okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Awo wensabira bannamubende ffenna abali wano nti ddala naffe tufube nnyo tulabe ng'abaana baffe tubalekawo nga bafuuse ba mugaso. Njagala kubasaba tufube nnyo tusomese abaana abaffe wano. Ekyo kijja kwongera okuzimba Mubende. Kati olwaleero bw'ova wano n'ogenda Embuya ojja kusangayo omuntu asobola okutegeera. Kasita weeyanjula nti oli w'Emubende. Olwaleero bw'ova wano n'ogenda Ebbombo ojja kusangayo omuntu asobola okutegeera. Bw'ogenda n'osanga Honorable Farida Najjuma era bw'onootuukayo ajja kutegeera nti oli w'Emubende. So tumwebaza nnyo wamu ne Hajat Hawa ne famire yonna okutwaliza awamu ate n'okubeera ab'omukwano. Nze omugenzi ono bwe najjanga ne musisinkana ng'oyinza okulowooza tuli ba myaka gye gimu ng'akubuulira ebigambo ebizimba ate n'akubuulira n'ebikusesa. So ekyo tukyebaliza nnyo Allah. Haji Semakula abamumanyi n'omukwano gw'abadde nagwo abadde mumativu n'ekyo abadde mumativu kyobola abadde tawalira era nabagamba juzi mu kuziika nti ng'oluusi weebuuza n'okwebuuza anyiiga ddi. Okubeera omupatitivu tekitegeeza nti okubeera omumativu nti oba oyina buli kimu, wabeerawo by'otayina naawe naye obeera muki mumativu. N'ekyo njagala kubeebaza mikwano gyaffe era njagala kubasibirira ntanda nti nga bwe tunoonya bye tutayina oba bye twagala okutuukako naye era tubeere bamativu. N'ebyo oluusi bye tuyita ebitono naye nga tubiyina biri mu ngalo zaffe. Abantu abasinga ayagala nnyo kyatayina okusinga kyayina ng'ate oluusi kyaluubirira kisinga ne kino kyavuddeko ewaka. Guno gwe mugenyi waffe omukulu Your Eminence Mufti wa Uganda okukwaniriza mu West Buganda Muzimu region emu ku region oba district ekola region ya Wankwasa nga nze Sheikh Juma Maweje Kabanda regional assistant wa Mufti West Buganda Muzimu region. Namwe nambaniriza okubeera nga muzze ku mukolo wa mukadde waffe ono. Ebigambo byaite bijja kuba biwanvu bijja kugenda eri baganda bange bano abamukulu abataata wange wano maka gano bwe mbadde nzija mu Mubende wano bwe mbadde mpumulira era yeyandeeta mu buvunaanyizibwa bw'obuweereza buno. Yali menta wange yajjanga nnyo Masaka n'anjagazisa okuweereza Obusiraamu. Basumikira nga nange mbasaba okwagala eddiini yammwe nga kitammwe babadde agyagala, okwagala abantu nga babadde ayagala abantu, okubeera abakozi ennyo ate okubeera ab'ekisa nga bwabadde. Your Eminence nga nvuddeyo eno West Buganda Muzimu region tukolera wamu era nga bw'olaba wano woobirabye nga bwe watutuma obuweereza bukkaanya n'obutakkaanya tukolera wamu okulaba nga Obusiraamu bugenda mu maaso. Abazze wano olwaleero njagala tuyigeyo ekintu kimu. Batwanjulidde abaana b'omugenzi naye oddayo ewuwe naawe otunulemu mu babo b'olina awaka nti bw'oba ogenze bagenda kubanjula batya. Ategesa abaana be ate n'abategekera. Basaba mubeere abategeka abaana ate ababategekera ng'omukadde bw'abadde ejja kubeera eggwanga lyaffe nga litutwala mu maaso era nga tusanyuka okugenda mu maaso. Amanti mbuulira gw'oyita naye nkubuulire ki empisa ze. Haji ono twalabagana nga ye mukulu ansinga naye ne tukwatagana ne nnyingira mu nnyumba ye naye n'ayingira mu nnyumba yange. Enkyukakyuka zonna ezijjawo oba za bufuzi oba za busiraamu ffe tezitukwatako. Ffe tuli ahali baiti
nyumba yaffe naye twalamagana ebintu bibiri naye twabanga tulombeddwa namugamba gw'oli musirikale abaana bateekwa kuba basiraamu ddala ate bagende mu busirikale batuyambengako nga batutte ffe bajamaa ndowooza mulabye abaana bonna tembalabye waliwo gwe mubuusabuusa mu busiraamu ne mugamba njagala abaana babeere basiraamu ddala naye ate batwale ekitongole ki naŋŋamba gwe Ssebbumba oli seeka njagala abaana bo babeere baseeka ki edduwa ne tuziromba zaatuukirira zakola ki zaatuukirira era bwoba toyogedde mu linnya tebakyaliogera kubaga Dokita gundi Ssebbumba lwaki njogera ebigambo ebyo obwesigwa bwe twayina ate buli omu okusabira munne ne bituyisa bulungi tetwafunako njawukana za byabufuzi oba za ddiini gwesooka osituke munansonyi oyo mukulu nnyo kano katabani kange muganda wange amuzaala yaleka munkwase ntambuuzangako ng'ali ku ntebe gweyimuka ggwe banaaba banjulira olwe ono mutabani wa be banene basipiri mu kansulo mutuuke kwa ebiseera ono muganda wange mukulu wange wakati wange ne wakati we okuva tubeerawo amanyi buli ekiri ewange ate nange mmanyi ekiri ewuwe kaakati waliwo akalenzi kawumalu bwe tukola puroguraamu nako nga kankubira nti ndi wa taata Kakooza yaŋŋambye bw'ati siddamu lwaki obwesigwa ono bwatugambye na etteeka ligamba nti bikadiriniyatukum hadisi turizakuna ekiganye gavumenti zaffe ez'obusiraamu ekiganye gavumenti zaffe ez'eggwanga abantu tebayingira mu busiraamu kubeera nga bayingiddemu kubukolera wabula kulyamu ekyo mudewe ziganye nene eyaffe Museveni alwanye nnyo bano bonna okujjaku kano katabani kange abasigadde bayingira kukola ki ate gwewulya baminisita be bawabira kati nga balyamu temubawulira babalonga kulyamu kubanga ekigendererwa kyabwe tekyali kukuza ggwanga kwali kukola ki era olusemberanga Katonda balese biliyoni mmeka nti weziti nzizinenya zigende bokaki bugenda okeera enkya kati babaswazizza bonna wano kambawulireyo omuntu omu aba yagenze mulamu wange muwala wange Namabidde yekka yatalya mu bintu ebyo Namabidde woli oyo Namabidde gwe mulaba kyenva muyita bwentyo oyo Namabidde mukodde sengaawe ye mukyala wange naye ebintu gyonna mu paalimenti yagikolanga miki ekiddirira nga ngenda okumaliriza ono mukadde wange mbambanjulidde naye njagala mbategeeze obusiraamu bwakyuse bwakoze eki twagala babiwandiiko twagala baki buli aba n'ebiwandiiko talya mu nsawo atakula asobola okwetakulira mujjeko ewange ku ssomero ly'omukindu tutandikira kati ku nasale paka senior 6 tetulina bbanja naye ebizimbe bye tulina buli kimu tukiyina ebyasulanga balangira lwaki abaana baffe bannaabwe basoma batakula kati bweru neggulo wazeewo omulala abatake ne bagaa tugenda tulage tugenda okuzimba fulaati ne balabawo ne bagati buno nabwo bubiri tugenda bumenyawo tetubawana nusu ebbanga lye tumaze nga tuli bakulembese twagala kutakula muli tuva olaba oli akyagenda n'akabeera atwala obukyereka ono mukadde wange twakola obwa district kazi naye mwabali mu Supreme Council mutunule mu fayiro yange gye nakolerako obwa district kazi genda okitunule nja kujja njikulage olabamu sente gye nalya ezavanga ebikyante zatuukanga ku district kati ezivaayo ziri luddawa aba district batakulira wano timufu kyatuwe abo mufu kyatuwe Supreme Council ate bano bali general kali kakati banazijjawo
process weziri sente wezayitanga nezituuka nga waliwo ku nsawo yaki ey'omuzikiti nezijja ku Ttwale naye wasigala mu nsawo yaabwe ku disitulikiti paka wa tetwalina regioni zammwe nezituukawa era obusabo bwavanga eri nga kazi oyanjala mu nsawo kazi yabanga muwanika na sekutale bali batwalanga obutabo nga gye baleeta bwe munampita nja kubasomesa kwekyo kubasigwe bwadde omusomo gwange. Ono mukadde wange naali obwa disitulikiti ewa Kifukas bwe yabulya nze nali saagala nze saagala ebyo nampa obwa disitulikiti naye yakola disitulikiti mukolere spring council mutunulire we yatakula mulimu alina we yatakula kakati era ne kakati ebifuufu bye tumulondamu kabibeere bino ebyaffe byejjuma nezikuuli yateekamu njagala mbakubira omulanga abantu mwenna nammwe bannabyabufuzi muyingire mu gavumenti nga muzze kukola n'abembende nkyabeebaza kubanga ndabako bye mukozeewo naye waliwo oli agazinagale myaka 20 n'omugamba akayimba kwewasangawo bagenda kusinduka kyate sente tuziraba bagende bazituwe n'olwensonga eyo bana bange njagala mbategeeze ekisembayo mukimanyi muweerere abaana muweerere ki mulina ebintu byetwogera wano byempulira ebimalamu n'amaanyi ate muweerere abaana ku ssente zammwe bwewasomerawa bw'olijja nja kukulaga fayiro yange ng'abaana sebbumba benzaala mukiyinda sasula ssente nga n'essomero lyange ate nga nsomeseza bwereere abaana mmwe njagala mbategeeze Museveni bagezi okutusinga yunivasite ez'amaanyi ziri luddawa ewaabwe mwali muwulidde ng'abaana baabwe beekalakaasa basomesa be beekalakaasa naye bano abaana abeene waffe Makerere abasomesa be bateekalakaasa abaana Kyambogo be bateekalakaasa abaana Nakawa be bateekalakaasa abaana kaakati ebamala okwekalakaasa ebbanga libamaze abaana bano ku semisita babongeramu ennaku bwe batuuka okukola ebibuuzo babaga alabaana omunene ng'ate asayininga kyo ono afunye first degree nga naawe sebbumba ojjakaja waneete bagitte tugirye olulangirira emirimu gye bagenda okukola ne babayita okugenda okukola interview bigwo ate basoma bali mu kwekalakaasa nze abaana abange bakulidde mu tawuni teri mwana wange yali ekasa wadde omuzukulu n'abasomeyo mu masomero ng'owekalakaasa ali wagenda kwekalakaasa muddide abaana mubatadde n'abaana amasomero babata abaana mbo bagenda kwekalakaasa ate nze kambawa amawulire ne bw'aba mukwano gwo ne mwekalakaasa ne mukuba omusomesa Katonda n'amuwa ne babagoba bombi n'ogenda osoma naye n'asoma ne bamuwa ekitongole bw'ojja okusabamu omulimu takuwa kuba ojja kuteeka mu bakozi bo ki ng'aga nti kankunoonyezeeko awalala. Nze ekitongole kyenkolamu nakola mu Ward Muslim League abitwa n'enjigulawo naye ki ekisinga ebikulu byonna abantu tubeeko ab'amazima ate nga banene nze sirina mwana bayita Kiyinda era baga Kiyinda buli woyita Kiyinda abaana abaffe bafuna mirimu nga olufuluma bagifuna aye ne bongera ku biwandiiko njagala mmalize nga mbagamba enankani eddiguli emutemala tegiraki masita temala sibe mbadde mwewaana nabyo abasomesa bamalanga P6 ne babawa obwa head masita be bavaawo nti katwongereko mu junior nga bano tebakyawawa ne bawa bano abalala kati n'owa grade 3 nze wange ndwawo okumuwa mu ssomero lwaki ensi bw'erinnya nammwe mulinnye ekyobusika ky'omuntu kyonna kyaleka mwana ng'erinnya liritambula Wawalusa Sulaimaani
yamala kufa. Dawuda yamala kufa mu baseeka yamala kufa. Omusika omuleka bule nti ani kyani ayogadde nti kumaluse ebbumba, ani ayogadde Dr. Afil Hafizi, ani ayogadde Kagwesa. Buli kikolwa kyonna nze kye nakolanga abaana bange ababizeemu bakozeemu emirundi eki. Sebbumba talina manyo, nze manyi okwogera olutake, sobola okugenda ebweru nesakira ekifo. N'olwensonga eyo bannange ebigambo byate bitera kuba bulungi, ate bwe njogera emityana baga nti tubaduulira, naye ng'ate tetubaduulidde. Kubanga ne bwe nali wano Embende ku Bugulu, emizikiti nga nze ndi mulambito nagizimba ssebo ejeero, saagizimba naye abaddawo baleesi bajjawo baseeka. N'olwensonga eyo munsonyiwe, njagala ntwala okukubagiza era n'okusaasira era tubeere bumu. Nja kusigala nga tuli bumu mu nnyumba eno eya muganda wange nga tusabirigana. Asookera ddala okwebaza okujjanjaba Haaji. Mwalambula Haaji ate mwaziise Haaji. Saba Allah abasasule. Sabo omugenyi waffe omukulu ne mufuti yennyini yajja mu ddwaliro Mubende nasabirako Haaji. Ekyo kintu kikulu nnyo bannange. Haaji ndowooza gyali yenna musanyufu. Njagala okwebaza abaana okujjanjaba taata waabwe. Abaana mulimu abaana ab'enkizo abajjanjabye taata waabwe, wadde oba abamu baali tebafaayo, naye tubeebaza nnyo kubanga tetwandisobodde nga ffe abakyala. Njagala okwebaza gavumenti eyatukwatirako ng'eyita mu Meeja Badru Lima nekumpi netusasulira ebisale eby'emyaka egyasembayo. Tetwali bisobodde kubanga all the time twali mu private wing nga tusasula sente nnyingi. Bonna nebaza saidi yonna. Era sebo omugenyi omukulu nga mpitamu gwe, twebaza ne State House President Museveni obujjanjabi bwe yatuwa ate era n'okuziika n'amabugo. Njagala nnyo okwebaza abantu baffe naddala abewaffe bannange mwandaze nti mukoddemu wammwe mwali mumwagala, mwamujjanjaba, mwasonda sente zonna, mumuziise, mukomyewo, mwebale okunnejjera musaayi. Era bwe twategeezebwa katono nnyo nti mufuti tali mu ggwanga ogenda kujja, ne tusaba nga tuli ku bulaadi tugaa ate naye mamala agambye ate nasuze ndi mulwadde. Wano simanyi kye tunaagamba bantu baadde bakulindirira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akutukuumire, akuwe empeera mu kujja kwo. Manyi ko item wansabye waŋŋambye wandagidde nti ogenda kusabira abasika bano era abasika mwewombeeke ne dduwa yammwe nsahadihi ajmain nga tugenda mu dduwa y'okusabira abaana bano abatuukibwako ekyo ekituuse ku kufa abasinga obungi oba ekituuse ku bantu abasinga obungi. Mbeera gye balimu oba gye mulimu bantu bangi batuuseeko. Oweekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamutuukako nga tannatuuka na mu myaka gyammwe. N'abalala bonna naffe ffenna ekoze eki ekituuseeko. Tugenda kulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala abalungamye era abagumye. Nga ntandika mpozi era nange nyongerako ettaffaali okubakuutira n'okusiima n'okukubagiza abaana mwenna ab'ennyumba eno olw'ekigambo kino ekyabatuukako. Haaji yali mu mukwano gwange nze ng'omuntu gwe twamanyiganira mu buwalimu. Haaji twamanyiganira mu buwalimu, ate bwe tumala okumanyigana ate nandaga abaana be. Muomu ku bibandaga yono ate gwe mugambye nti ekyamaani wa mu lwaleero yamundaga ali ne twesanganga muliraanwa wange. Addamu ne tusinkana n'omulala ono tubadde tuli mu kukungubagira abantu b'ekiteesi. Yabadde akulira ekikwekweto ekyabaddeeyo okubudaabuda nga bwe yabagambye nti bwewali obuzibu bwonna bwakola ki bwabeera. Ekyo kituufu twasisinkana naye mu mbeera z'ekiteezi eryatuuka mu bantu b'ekiteezi nga naye mwana alinga kitaawe yennyini Haaji olwandabako bw'ati mu nankanize zonna n'annyaniriza bulungi nnyo mu nnyanizo
ey'ekitiibwa nensijukira kitaawe era bwe yakola ki bwe yali. Olwekyo abaana mwenna mbakuutira ekintu ekyo kyekimu. Olwebigambo butonotono obudde abantu bebagenzeeko, tugenda kubasabira busabizi dduwa ey'oku Allah subhanahu wa ta'ala okubakkakkanya edduwa yammwe mwenna nga betwagambye nti mwenna muli basika nga naye musika mwalonzeemu omuki omukulembeze wammwe. Olw'omukulembeze wammwe gwe nkuttemu omutwe bwe nti nga musabira ndowooza nyimirire Saidi bwe nti nga kwasizza mukono mbadde njagala kukwasa gwa ddyo ate wano booti ndowooza ddala Saidi yano booti yewalijja okusobola okuyamba bati naye nga mukuttemu lw'abanne bonna. بهذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله tukuwanjagira tukutegeeza nti omuddu wo Haji Badru yajja gy'oli. Tukusaba okusooka kwa byonna Allah subhanahu wa ta'ala omusiime omusonyiwe byonna ebyamutuukako. Allah tukuwanjagira era nga tukusaba omuddu oyo Haji Badru yajja gy'oli sigalire mu baana be bano. Ya Allah, Haji Badru musigalire mu baana be bano bonna. Mukama Katonda musigalire mu baana be bano bonna, musigalire ne mu bantu be bonna, musigalire mu maali ye, baleme kufuna bikemo byonna oluvannyuma lw'okuvaawo kwe. Ayi Mukama Katonda bataase ebikemo byonna oluvannyuma lw'okuvaawo kwe. Bafuula abaana abawulize, bafuula abaana abakkakkamu, bafuula abaana abatakatonda, bafuula abaana abagumiikiriza, bafuula abaana abeerekereza ku lw'ekintu kyonna kyonna ekyalibadde kye batabula. Babeera abaana abali obumu, babeera abaana abassa ekimu, beerabira ebirala byonna byonna bakulemezenga okubeera obumu, basobole okubeera nga basikira omuddu oyo Haji Badru, babeere nga basobola okusigala mu bigere bye, basobole okubeera nga batuukiriza ebyo byali ayagala okutuukiriza mu nsi muno egyataatuukiriza, basobole okubeera nga basitula erinnya lye n'okusigala nga Haji Badru ayogerwanga kuno muno mu nsi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تغفر من تمانا هنا بسببه الحاج بدر. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم آنسه في وحشته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sebo, Your Eminence, Chief Kadhi Yawumula, ate Imamu Mukuru Mugwanga, ng'ate era oli memba ku Majlis Shura, olukiiko olwebuuzibwako era olutawulula ensonga z'obusiraamu mu ggwanga, taata wange Sheikh Hussein Rajab Kakooza, Sebo memba wa Majlis Shura era taata wange Sheikh Musa Sebumba, muganda wange bwe tukola mu management Sheikh Murshid Muhammad Luwemba, Secretary wa Dawa, Sebo Regional Assistant to the Mufti Kampala, Nika Tuchaza Regional Assistant to the Mufti West Buganda, baganda bange ba District Kadhi mwenna abali wano, abakulu b'amatwale, Honorable Member of Parliament, Sebo, Honorable mulala ndowooza yeetoloddemu naye ne ba Honorable abaawummula mwenna, naddala mukadde wange Honorable Bwerere Kasole, sanyuka nnyo olw'enkulabako, Sebo Canon n'abakulembeze b'amadiini abalala, abakulu aba gavumenti, Lordship Mayor ne ba kansala, abakulu ab'ennono,
Ab'enju eno mama wange Hajjat Hawa, Hajjat Kasambya, bahaji bahajjati basebo ne banyabo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi wa mukisa nnyo okubeera mu lujja luno olwaleero mu bitiibwa bye banyanjuliddemu, kubanga mu butuufu wendi buli bwentunula ndaba mukadde wange, buli wamu ndi mwana. Allah mwebaza olw'ekyengero ekyo. Ebigambo bya His Eminence Mufti yabyogedde na munne sebimanyi, naye bwe mbadde muwa brief yange ey'okumakya ku lukomo gyali, kyasoose okumbuuza weetegese okugenda Mubende. Ne mugamba ssebo ŋŋenda. N'aŋŋamba kituufu, naye bw'otuukayo bampeera essalaamu. Mufti abatoledde essalaamu. His Eminence Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, Mufti wa Uganda, tali mu ggwanga, naye ensonga eno emukwatako nnyo. Nga bwe mutegeezeddwa, yasituka nali naye ne tujja mu ddwaliro Mubende okulambula Haji. Ne banyumya, Haji n'asituka n'atuula n'okutuula ku kitanda, n'amulombera edduwa. Bwe waayitawo ebbanga ne tufuna amawulire nti Haji aleeteddwa e Mulago, era His Eminence abadde akola enteekateeka okugenda e Mulago. Allah n'agera. Eky'omukisa omubi, Haji lwe yafa, ate ne Mufti yalina ensonga endala eyali enkulu ennyo ey'eggwanga, n'atasobola kuziika. Ate edduwa weetuukidde, era n'agwako ensonga eyamwaliriza okufuluma mu ggwanga. Kugera kwa Mungu tulina kukukkiriza, naye ng'omutima guli wano, era antumye okwongera okuddamu okukubagiza. Olwaleero tuli mu kusabira Haji Badru Ssemakula, era ebigambo bingi ebimwogeddwako, naye nze kyendabyemu nganze ye legase ye gy'alese ng'omuntu. Haji akoze emirimu mingi egy'eggwanga, egy'obuweereza n'egy'obusiraamu agikoze. Ebbanga lye yamala ng'ali mu General Assembly, ebiteeso n'emirimu egyakolebwa byeyogerera. Naye ate Haji aleseewo omukululo n'abantu, abantu ab'empisa ab'omugaso eri eggwanga. Ekintu ekyo tetukyakirina nnyo. Abantu ab'emyaka egyaffe n'okukka wansi, empisa zaffe zituweddemu. Buli muntu alowooza nti asobola okwogera ky'ayagala, asobola okukola ky'ayagala. Omuntu n'ovuma ne Sheikh Hussein Rajabu Kakoza. Subhanallah, tulaga wa mu nsi. Sheikh oyo n'omwasamiza akamwa n'omusakasukira ekigambo. Bannange, tuddemu empisa, tulabire ku bantu nga bano, tumanye gye tulaga. Funye omukisa n'ensanga ba MP wano, omanye eno gye tubakwasiza. Ate ekibi nti omukyala ali kakiiko k'ebyobulimi yeetooloddemu, naye kasita wooli ojja kumutuusa obubaka buno. Nga Uganda Muslim Supreme Council tuli ku mulimu ogw'okukwatirako gavumenti okwenyigira mu bikolwa ebiyingiza essente mu bantu. Era wiikendi etandika, tugenda kutandika okugaba endokwa z'emmwanyi mu ggwanga mwonna, buli district inshallah. Okuggyako e Busoga bagenda kulima kooko ne Bundi Bujo, ne West Nile bagenda kulunda mbuzi, naye wano wonna mwanyi ku district. Naye nga bw'oli kakiiko aka finance, eyo keeke gyesalibwa, mutwerabira nnyo. Mututeeke mu birowoozo, mututeeke mu nteekateeka. Sobola okuwa ekyokulabirako. Gavumenti egenda ku rolling out program nga efunye ensimbi okuva mu World Bank, egenda kuzimba amasomero aga secondary.
amasomero ago agasinga genda kusimbibwa ku ttaka ly'amadiini naye mu masomero nkaaga mulimu agagenda okuddaabirizibwa agatali mapya mulimu amasomero 9 gokka agali ku ttaka ly'obusiraamu. Bwe twakoze okubuuliza ne batugaa nti nno baabitemeratemera eyo Haji Bashir naawe n'otwerabira. Ate ekibi ennyo mu masomero amapya agali 1016 tebuli lya busiraamu na limu. Mune eno gye tubasanga twagala kubasaba tubakubirize bwe mbeera eyo ku mmeeza ennene nga mutemaatema naffe mutujjukire kuba tulina omulimu gwe tubakwatirako. Ate tekitegeeza nti nno bwe tuwagira ekintu ng'ekyo kiba kigenza mu Uganda Muslim Supreme Council kuba essomero wiba ligenda kuzimbibwa mu Gombola nga ye Kasambya yo nazimbayo essomero nga nkyakola mu project naye saafaayo bakibe ligenda kusomesa. So nga bwe nfunye omukisa ogwo nga muli wano kino kyo katukyogereko mutolowoozeeko nga mutemaatema kubanga bano bahaji bakansala haji ate bwe bali mu CA ebintu baabitwalanga wholesamely. Webale sebo nga bwe nakutegeezezza nti nze mbadde wa mukisa nnyo okubeera wano olwaleero. Haji ati nga bwakugambye maama wange bwe yali akola emirimu gy'obusiraamu yatambulanga nnyo naye nga bwakoma waanyumya era yagaani mbadde embende sanzeyo omukyala Hajjat Hawa n'omwami wo wa poliisi be badde bankuuma be badde bandabirira be tukoze nabo. Ekyomukisa omulungi Hajjat naye akijjukidde kuba nabadde wakimugamba. Sebo nyabo yenze omwana wa mukwano gw'oyo era mbakubagiza mwenna musaliya batukkiriza omuntu wootuukira okubagiriza banno. Mbakubagiriza nnyo kulwa muganda waffe Haji Badiru eyagenda ffenna gye tulindiridde okugenda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ekyo nga nkimaze ekyokubiri kya Sheikh Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Shaban Ramadhani Mubajje yagenda mu lukiiko mu nsi y'e Qatar. Yali asuubira yajja kubanga akomyewo ku mukolo guno naye yagenda okwejjuukiriza ng'ate olukiiko lweyongeddeyo mu maaso naye tasobola kuvaayo. Bwe kuntumira n'aŋŋamba newalirize mpola mpola simba akaggo nje mbeerewo mu linnya lye era abatwalidde essalaamu mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange mwenna mbeebazizza nnyo okujja okubeera ku mukolo gwa muganda waffe Haji Badru Ssemakula. Nze natandika okubeera naye nga bampadde obukulembeze bw'abasiraamu mu 1986. Netubeera ba mukwano nnyo n'abeera muwagizi wange nnyo netukola emirimu gy'obusiraamu ebbanga lyetwamala nga tukola. Ate enkyukakyuka bwe zajja n'abeera nga era atavangawo okuwagira omukulembeze n'abaagize eki abazze. Era mbadde mulaba tuli ku kitewaawo badde mulaba juuze ennaku zino namulaba n'ansobola n'okunsobera. Emabega eri namulabanga nga musajja mukulu ayambala engoye za kisajja kikulu naye luno lwe namulaba juuzi ku Supreme Council ng'asibye ettaayi nineewuunya Badru ate otandise okusiba ttaayi kaakati kale genda mu maaso nimwewuunya naye ate ekiseera kibadde kitono nnyo walwalidde nga ate nange ndi mulwadde
seesobola bulungi saasobola kujja na kuziika bannange munsonyiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukama Katonda tunsaba amwanirize n'ekisa kye n'obusonyiwe bwe, amusonyiwe, amwogere obusaasizi gyali otuusa naffe insha Allah etulumusisinkana ensisinkana z'abafu n'abafu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وزملائنا واصدقائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. اللهم اغفر لهم جميعا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم آنس وحشتهم. اللهم آنس وحشتهم. اللهم ارحم غربتهم. اللهم ارحم غربتهم وتقبل جميع حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وقهم فتنة القبور وعذاب القبور وافسح لهم في قبورهم وجاف الأرض عن جنوبهم حتى تبتهم آمنين إلى جنتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. GTV for unity and development. GTV for unity and development. المتسابق حافظ القرآن الكريم محمد إبراهيم محمد من الصومال، ويقرأ برواية حفص عن عاصم. استعن بالله تعالى. السؤال الأول: اقرأ من قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك